Yes, mukasera katolekedde ekyatulese olwaliro era nga tugenda kulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala nga bagamba EFC Films bakutuusyako sema gye tugenda okwolekera. Tugenda kuba tulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo okuzama era nga bagamba Media Entertainment nabo begasibwamu okutuusyako sema gye twolekedde. Tugenda kakwata mpula tusobole okugezaako okuba nga tukanyonnyoka nga bagamba Media Entertainment mpozi ng'ogasseko aba Gen Productions nga bagamba EFC Films bakutuusyako sema gye twolekedde mpozi kogata abayitibwa ba Symbolic Exchange okubanga tukekanya kikino mukashyaka mu kutandika nga bagamba Elisha leo yagenda okulembera abazanyi akawungezi k'olwaliro. Tutandikidde bali ne bagamba Tessa Thompson naye tagenda kabula mukuno kona tuli kwanjula wabula nga bagamba Edgar Ramirez agenda kubeera muzanyi akawungezi k'olwaliro. Tutandikidde mu komera ly'abakyala nga bagamba Eric Griffin mpozi ng'ogasseko ne Drena De Niro, Lala Anthony ne Damian Lemon bonna mwebali kuno kwonna agambye kwanjula era nga tutandikidde mu komera ly'abakyala nga bagamba Susan Shepard, Michael Chemnas ne Dolly Wells bonna mwebali kwanjula. Uno yajja abekanya ne bagamba Anna Paquin takabuzeemu ajja agenda maaso kebere omukuomu kagende ruda nga bagamba namukadde Whoopi Goldberg agenda kubeera munnyo wabula Rachel Drama oba Dama yakuŋŋaanya obambalo bwe twayambala Jim Black n'agezaako okwekanya enguluko gye baateekamu wabula Jeff Cardon ate ye n'ateekamu enguliko mu kasinema ke tuliko njagala olabe. Eruda nga bagamba Jesse Gordon yakagatagata yakawadde ssamu eddakiika 25 Jessica Farkas nabeera production designer, Berenice Evan nabeera director of photography wabula nga bagamba Drena De Niro ng'ogasseko ne Adam Davenport ne babeera ba company producer Jennifer Dong Caroli mpozi ng'ogasseko ne James Shamas baateekamu ensimbi mu sinema gye tuliko. Laba nga bwe nagambye kwanjula wabula ebbali nga bagamba Figoli, Joe Piro ne James W nabo baateekamu ensimbi, Jen Gatien ne Melissa Leo ne bakafulumya mu butongole, Berry Stragats n'awanika olugero lwa sinema wabula nga bagamba Rory Korea nabeera director w'okoteko. Kakati ono yamala bayitaayitamu n'amala okukakasa nti buli kimu kyonna kiri set kasinema bakayise Fallon ketwolekedde tugenda kuba tukinnyonnyoka akawungezi k'olwaliro kati nga batugamba ku Lwokutaano essaawa ziri 9 saa 9 waliwo ali mu kuteekateeka. Nicole! What? Waaye gwe Nicole kiki? Frost that thing for. Ogenda kumala bbanga ki ng'oli mu kutigatiga kintu ekyo? Ati njagala kakasa nti kibeera perfect nga bw'olaba bwe bakuba ekifaananyi ku canvas. Church bake off. Olinga ate agenda ku church bake off. I like the cake I made. Tewayagadde keeki gye nafumbye. A diabetic. Oyina sukaali. Full of sugar. Keeki yabadde ejjudde sukaali owa buli kkala. Osegeera. I don't think I did. I don't think you did either. Sikiwa nti nabadde nkisegedde kuonera ddala mu butereevu. Zibadde zeebuse essimu nevuga. Hello? Hello? Mukazi wattu n'agikwata. Okay. Onagenda okuwulira awoza kimu kale. Thank you. Kale tewali tabu weebali. Kiki ekituuseewo ate? Anti abankubidde baako mulimu. I gotta go in early today. Nyina okugenda ng'obudde bukyali olwaliro. Yeah. Bakwetaaga. Hey. Leero mazaalibwa gange tongamba nti ogenda naawe. Teyalina kyakola baali bamukubidde essimu ate nga kirabika bamwetaaga. Mu kaseera kano twadde bali mu komera ly'abakyala nate era baali mu kuzannya draft. Onaasooka afa bakula munne. Kubiddewo. Mugamba sasula. Balina neesasula gye beesasula nga bumanyi ebintu by'ekkomera. N'akwata ekkubo n'amusasula. You going to your meeting? Oh yeah, on my way. Aba akwata ekkubo okudda eri n'ambooza genda mu meeting kono butereevu. Bukosi nyina ogenda mu meeting. Njagala olabika ino ssaawa ziri ssaawa nga 6 awo. Back there. Ku Lwokutaano. And you like the food? Yeah, this is good. Olwedde baali bamaze okufumba keeki bbiri zonna weeziri. Hey, Abaaye. to go. Bale munansome alina okukwata ekkubo genda. Part of the brutal mass incarceration system. Nze neewuunya okuba nga ogenda maaso n'okukolera mu bifo eby'abayaaye ebyo ebyekkomera. I know I couldn't do it. Nze sisobola kikola alina nno muganda we. It's played. Lekera okulya emmere y'omwana. I'll make you a plate. Nsobola okubegera eyo ova ku mmere y'omwana. Love you, sis. Njaga okimanyi nti kwagala alina baabawe naye tebakwatagana nnyo kiri awo. We'll save you some cake. Tujja kuterekerako keeki. Save me a piece of both. Anti zombiri temuterekerako emu yokka. Kakayina obudde bwetoolodde essaawa zigenze mu ssaawa 6. Laba nno ono wadde ni wekkomera.
agamba nti olwaleero ayinayo kalyoka ayagala kifa bakula ziba teziribusa nakyala yajja baali bamwetaaga. Oh, Ah, you wanted to see me, Warden? bagambye nti weetaaga okundaba Warden, yitawo yingira munda. How would you like the opportunity Kati Steven, to prove yourself? wandirabe otya senga oweebwa omukisa ogezaako okwekakasa ddala mutuufu osobola okukola emirimu. Tomorrow, I need you to escort a prisoner on a Enkya. death visit downstate. Njagala ogezeeko okubanga owerekera omusibe, I don't think that. waliwo death Short. bed I'm sorry. down street. Recall you saying Nagamba sigenda sobola genda you're here. nabye alina okwasaganya. Well, Wagamba nti oyagala gezaako kwekakasa nti osobola otambuza emirimu kono butereevu. Kati guno gwe mukisa gwe munnange. Okay. Kyava sooka abirowoozaamu. excellent. Abadde ebiseera ebisinga ajja ku temporary. First thing tomorrow. Kati enkya ku makya kyogenda osookerako ddala. Kati saawa ziwera saawa 4. Bamugambye nti waliwo omulwadde gogamba omusibe gwagenda okuwerekera. Waliwo ekiyitibwa deathbed visit gye bakola. Ebiseera ebisinga omusibe abeera mu kkomera ng'alina omuntu webweru. Omuntu we wabanga ali ku ndiri nga ddala mutuufu agenda kufa. N'asaba nti nandiyagadde okulaba omuntu wange ali mu kkomera. Ka ne bakwata ekkubo ne bamukuba omuntu oyo oba ne bamufunira amuwerekera n'amuleeta owa prison amuwerekera n'amugya mu kkomera n'amuleeta gy'oli ku kitanda. Bakita death bed visit. Warden wants to see you. Anti gwe Warden yeetaaga okulaba. How the heck do I know? Ate ensonga kikoona ate nze mmanyi. Self, get up. Bakwetaaga ssuka yitawo yanguwa. Anderson, there's no Anderson, easy way to say this. siina ngeri nnyangu gye nsobola kugamba kintu kino kye ngenda kugamba. Oh, man. Wabula Too bad. maama we ali bubi ali ku ndiri. I'm left and she requested to see you. Era bifo nga tannabafa yabadde asabye akulabe. Kinda stuck here. Ate ndi sitaaka wana n'andaba atya. And emergency furlough. Yagamba nti ogenda kufuna ekiyitibwa emergency fallow. You mean like a deathbed visit? Olinga agamba nti osindika ku deathbed visit. 36-hour release. Ogenda kubeera ku supervised 36 hours visit. Hours? Okakasa essaawa 3 guma kyekitegeeza okugamba nti ogenda fulumako ebweru ne bwe ziba ssaawa 3 zokka oba 4. Kati bamugambye essaawa 3 zibakuwa. Kati okola ki ate si kutegeera. Maama yajja n'abuuza muwala we. Detail. Agenda okuzza amaaso nga muwala we alina byapaakinga. I will be. Agamba nti genda I'm gonna be here by myself for 30. kyogamba ngenda kubeera wano nzekka okumala essaawa 3. You know I have things I have to do. Okimanyi nti waliwo ebintu bye nteekeddwa okugenda maaso n'okwasaganya. Ask Brandy to take you. Anti ojja saba Brandi abikwasaganye. I don't understand. Mom, Sikitegeera maama. if I do a good job, he might get me a permanent. Yagamba kino singa amaaso bwe dogezaako kikola bulungi wadde niyaŋŋambye asobola okufunira omulimu nembeera nga nkola permanently. You putting yourself in danger. Ogenda kweteeka matiga abantu b'ogenda naye mumenyi w'amateeka wa ttabbu. Prisoner, Mama, but no. And besides, she's gonna be all chained up. Ekikulu kyabe agenda kubeerako empingu. I am taking her on a deathbed visit Mutwala ku death bed visit. to see her mother. Agenda kusisiikana nnyina. Waawo ate ekyo. My mama's dying. Maama we Segeja agenda kufa. Down. 36 hours. Kati essaawa 3. Kati watya nze singa nfa. But scare you, but Saagala kutiisa naye. Mama, Naakola obujogoli obutassa bulungi maama. Unayagala muwala we nga bw'okiwulira. Alina abaana 2 ab'obuwala wabula ono yasinga omwanguyira. Oli omulala ayitibwa Brandi tebakwatagana nnyo kiri awo. better feed that fish. Kale genda osooka okwasaganya by'oteekeddwa okwasaganya. Ku Lwomukaaga ku ssaawa 1 basooka ne bamusimba fayiro y'omusibe gwagenda okuwerekera. Looking for again? Bamusibira ki? Armed robbery. The judge sentenced her to a mandatory 8. Agamba nti omulamuzi yamusindika ku myaka 8. Sofa kati abadde agivugiriridde Years. era ng'asobola okufuluma singa abayeesiza bulungi She's in the process wakati w'egyo. clean. Tolina kweralikira kubanga kati already asiwa ttabbu. There you go. Kwata. Geza okebera fayiro ng'alina emisango nkuyanja. Do I get a weapon? Kati ngenda kufuna ekyokulwanyisa ssebo. Butereevu oba oteekeddwa ofuna ekyokulwanyisa. Service revolver. N'amusimba emmundu. N'amusimba ne tiija. Oh, N'amusimba ne pepper spray kuona eyo njina syetaaga already njina kwa kiba. Okay. Kakati What, you want a tank, Stevens? It's not- kati oyagala tanka. Leka naawe. any advice? Waliwo amagezi ge wandiyagadde okumpa. Kyengenda okugamba kiri kimu kyokka. Don't let the prisoner out of your sight. Bw'obeera nga oli ku nsonga ng'eno tokkirizanga omusibe okuvaako. Tomukkirizanga okukugamba okumukuba omugongo, tomukuba mugongo. Stevens. Kale ndowooza byebyo kono butereevu. Kegenda omukazi wattu yegenda osookera ddala okubeera mu missoni y'esooka. Wabula afunamu n'okkaaka naye nga talina kyakola ate alina okkikwasaganya.
kubanga Warden yamugambye singa okikwasaganya ne kituukiririza bulungi tomanyi ogenda funa omulimu oguli temporary oguli permanent. Yatuuka ebbali n'amugamba kyuka. Stevens, and I will be your emergency furlough escort. Amugamba mpitibwa Stevens, nze ngenda okubeera CEO, nze agenda okuwerekera ku nsonga gy'ogendako. You are in my custody. Ogenda kubeera mu kasode yange for 36 hours. Tewali kubuuza tewali ki. All right? Owulira? Whatever you say, officer. Anti kyonna kyogamba ofiisa. Kyuka. No, don't sit on the... Kugamba kyuka, sigambye tuula kyuka. Alina omusiba ebigere. Okay. N'akwate kubo n'ayitawo erudda. All right. Kale. Ndowooza byebyo. I have the authority at my discretion to terminate this leave at any time. Yamugamba nnyina obuyinza ogenda maaso n'okutaminatinga visitation eno. Singa abaawo ekyobusiru kyokola. Owulira? I own you. Essaawa zino nze nkufuga. No, you understand. Ndowooza okitegeera kegamba. So I'm going to see my mother. Ani nze njagala genda siikana mange. Anything you say goes. Kyonna kyogamba tewali tabu boss. Can we go? Ndowooza tugende. Don't tell me when to go. Tongamba ddi lwe tusimbula genda. Nze nteekeddwa okugamba lwe tusimbula, nze nteekeddwa okugamba yimirira, nze nteekeddwa okwogera. Kale boss. Genda kubeera ku manning officer we. Kati tugende. Bamugambye oyina mubeera ku mugongo. Tomukuba mugongo gwayina omubeera ku mugongo. Kati ajja mutambulirako. Tambula tugende. Bajja. Stop here. Ono essanyu lyalina nti agenda na fulumako ebweru. 36 hours kwegamba lunaku lumu n'ekitundu. Yajja. Aya. Bwe batyo bakwate kuba ne bajja erudda. Mala okuyingira wano wali ne baggalawo. Baabo. Bw'atuuka ebbali ne baggulawo. Bw'atyo n'amuyisa wasobola okugezaako mwongerayo. Ebiseera ebisinga ssebo olina okubeera kitere. Wabula ono abulayo ebbanga ttono. Abulayo jasi myezi bwezi. Mmotoka yabatuusa we bagenda okulinnyira baasi egenda obbongerayo. Down state. Ndyoke nsobola okwetambuza munnange. Aya. Kussa kubanga ssebo lyamaze mu kkomera. Bw'afulumako ebweru yagamba kato weeraba ggwe. Tambula syagala onkoye. Tambula tugende yitawo. Hi, boy. Ogamba kigwe mulenzi. Lady has handcuffs. Kakaino omuto. Yamulengera n'agamba laba omukyala aliko empingu. Yagamba kimu tewerera kya siriwa abulabe siriwa ttagali. Yajja. Good. Mama. No. What's going on here? Kyekigenda maaso okolindeko kondakita driver yabagamba mulindeko. Sikitegeera. I see handcuffs, leg shackles. Ndaba ono ayambadde empingu, ayambadde uniform y'ekkomera. Officer, and she's a... Ati nze ndi corrections officer. Look, Ono nnyina gye mutwala. I'm the captain of this ship. Nze kapiteeni w'eryato lino. I'm the captain. Nze kapiteeni owulira. My only priority is the safety. Ensonga esingira ddala okubeera enkulu ye safety y'abasaabaze bentwala ng'ogasyeko nange. Afraid of nothing. I just don't like the looks of your passengers. Oh, come on. Leka naawe. It's government. Leka tandika genda maaso kwe. Kakkana. That's it. Kyekyo. Reporting. Nze sigenda muteekako. Sebo. It's the law. Yagamba nti lyeteeka. Law? Teeka. This ship, I'm the law. Sebo lino ekyombo nze teeka. New York State business, sir. Tugenda ku eno sebo New York State business ate obudde butugwako nalina essaawa ntono. What of your mother? Where does she live? Because Agenda kyalira nnyina. I can bring her back. Abeera wansobola ofuga ne ngenda mukuleetera. This is serious business. I have no... Bino si biseera bya kusaaga. Eno ensonga sebo nkulu. I just want Ngenda kussaawa mukama wange. to... You got a mother, right? Oyina maama wo si bwe kiri? So I got a mother too. Tenange nyina maama wange ayagala kundaba lwaki onnemesa. Mister, please let me on your... Bami nkussa Mr. Kondakita baasi duleeva nkwegayiridde. All right, listen. Wuliriza. And your best behavior. Njagala weeyise bulungi. Up the entire time. Njagala omubeerako akaseera konna syagala kulya nti waliwo ekyatuuseewo nti kaali. So good of you. Very thoughtful. You know, okay. Tiketi sigenda zeetaaga obadde otya. Maybe push it. That's it. Baakwate kuba ne bayisewo balijje baasi. Naye ga buganda waage. Next time I'll do the talking, okay? Mulundi oguddako syagala kulya ng'olegesa nze njogera. Kale boss. To take this shitty bus. The limousine wasn't available. Yamugamba lwaki batutadde mu baasi kono munayo lumuzini ate libaddewo. Ngalinga mugamba nti obadde oyagala nkutwale mu lumuzini yitawo ggwe. Namuyisawo n'amutuuza ebbali. Aya baasi. Mala okumutuuza. Oh, hot damn. Yasooka n'atula eweeru n'alengera abavubuka waayi. We're gonna have a good time. Kirabika tugenda kufuna akaseera akasufu ennyo kamala.
akaseera kaatuuka baasi ng'erina okusimbula egyesobola okugezaako okweyongerayo. Lengera. Welcome aboard, passengers. A few quick announcements and safety procedures. This is a no smoking ride. Turn your cell phones off. Please don't move around the cabin. Don't bother me. I'm the driver. Yabagamba ekituufu kiri nti saagala munteganye, njagala mugezeeko okuba nga muliza ebiragiro bye mbabuulira. Terikwatira simu kuno, teri ki. No phone calls on the first man. Hello, Nicole? Hey, I'm working. You okay? Honey, Where are the multigrain waffles? The frozen one? Kakaino mama yamukubira essimu amubuuza alina waffle z'amubuuza ziri ludda wa? Is it where else, Mom? Ziri mu firiji we zibeera. I'm looking. I don't see them. Anti ng'ekyako zikebera wano siziraba. I switched the box colors. It's yellow now. I remember that. Jjukira twakyusa bokisi tuziteeka mu kibokisi ekya yero kati. Oh, there were some right when I left. Osobola ogezaako ziraba nnyina we nazirese awo we zibeera. I need them to keep regular. Well, what about the brand cereal? Kati ate brown cereals ziba tezikola brown cereals. And cereal. Where are the waffles? Seetaaga brown cereals waffle ziri ludda wa? Brandy is not here. Brandi taliwo okuyambako ono taliwo. Man, I was gonna get the waffles. I was gonna make. Nze mbadde njagala nfune waffles. Mbadde njagala kubaako emmere gye nenkolera kwe gaabwe kino naye zibitegera kati bintabusyeko. I understand, but I am. Nkitegeera wabula I gotta go, Moms. essaawa zino ndi ku mulimu nnyino genda onoonsonyiwa. Genda okugira okwekyanga. No bye saagala. Kazi watu bambi. Gira namusimba eriiso gw'otula ki naawe? Who's paying for this trip? Ani asasulira olugendo luno? My understanding is that the Okusinziira mu ntegeera yange, mwe muteekeddwa okuba nga mulusasulira. I don't know how I'm going to do that. Nze siina wadde olwataano ngenda dusasulira ntya. your mom was really. Maama we ateekeddwa okuba nga akwagala nnyo. Kubanga kirabika yataddemu ensimbi olugendo si lwangu. N'agamba oke. Ssaawa zino ziri ssaawa 9 n'ekitundu. Ono kye yakola. N'asalawo asika omutto. Afune engeri gye yeewogomamuko. Abali wano essimu neddamu nevuga nateera. Bano ab'ewaka nabo bamufuukidde ab'ewaka buli kasi abamukubira essimu. Yajja agikwate. Who the hell do you think you are running? Nida mbutuufu weeyita ki? N'ogenda n'otaŋŋamba nti ogenda n'ondekera maama. Emergency come up at work. So Anti waliwo ekya emergency ekyase ku mulimu nga sirina kyakkola. to pick up the telephone and give me a goddamn Lwaki wakutte essimu n'onkubira essimu n'ongamba nti togenda kubaawo. wake you up. Nabadde saagala kukusukusa oli muntu ayagala okwebaka. Sunday night. Okomawo dikono ku Sunday kiro. Yeah. Nkubulire. Who's gonna take her to her volunteer? Kati ani agenda otwala maama mu library? Guess. Era nkakasa gwagenda omutwala kubanga kati gwaliyo. You know what, Nicole? Omanyi ki Nicole? You dare ever try to put Nze toddangamu n'onsiriwaza bw'oti owulidde? Okay. Kale toddangamu n'okikola kuno sijja kuddamu. Abadde atya ye. Ono yasooka dda mutunuulire. Kiki? She's my sister. Obadde oyogera nani kono mbadde njogera ne muganda wange. You got sisters? Olinayo baganda wo? I'm an only child. Nze banzaala nze eka siinayo muganda wange. I wish I had a sister. Weesiimye kono nze ate ngamba singa nalinayo muganda wange. Oba osanga kyandibadde kisufu. Era ddala. Kati nga bakkakana baasi nga yeeyongerayo. Yatuuka essira n'asooka afunayo engeri y'akatabo. Kujja ayiseemu amaaso mpola mpola. Yesu Kristo. I gotta go. Mbutuufu njagala genda. No. Wa gy'olaga. Nedda kyentegeeza njagala genda ku Like number 1 and number 1 number 2. I'm just asking. Mbuuza njagala kumanya. I gotta go. Yes njagala genda. Before we left. Lwaki wakikoze nga tetunagenda? Breakfast. Bandiisiza emmere. Nabadde simanyi nti ekyejja kye banandiisa kigenda kunsaza ezzike bwe kiti. Yagala sala zzike. Can I please just... Bami nkusaba. Siri bulungi embeera kinungi. I gotta take you. Namugamba kale nteekeddwa okwetika nkutwala yitawo. Thank you. Mutwala bagende bagezeko sikala toileta gye ziri. Excuse me. Thank you. Bana musonyo kanzije. Nakwate kuba nayita ebbali. Ngenda kusaba onzijeko empingu. Jumpsuit down. Nina okugjako jumpsuit kwegamba omanyi naawe nze ndi muntu sikyasitama. You know what? Eki? You know. Nga bw'omanyi bwegambye nze sikyasitama nga bwe basitama okitegeera. Ono yagamba tufudde. Kakibasegeeza tasobola kikolera wano. Yitawo nkozzeeyo eno. Ali n'asooka amukomyawo erudda. Bana empulira nfa tuulaawo naawe.
kati yajasika ne duleva. Captain, we have a situation. Captain, tufunyemu engeri y'embeera. Ate embeera ki? Having an emergency. Tufunyemu engeri ya emergency. Number 2 variety. Ono gwentwala yeetaaga genda mu namba 2 ayagala sarazike. Is there a way that I can release her? Waliwo engeri gye nsobola okugezaako omulirizi nga ajjeko empingu ajjeko ovula asobole okukola kyayagala. Nedda baaba. Your choice. And Ati okusalawo okuli gy'oli. stinking mess. Alesi ng'oyagala asale zike mu bbaasi ligende nga liwunya mu bbaasi. Asale zike mu bbaasi ntaasa ndi bubi. Binalidde tebiŋŋanya. Yalina osooka obuliziganya n'abasaabaze baatwala. Si bwe tamala gakugjamu. Bana ye mugenda kunsonyiwa okusinziira kadde ke twabadde tutesya ke tugenda otuukiramu tugenda kukeerewamukko lwa nsonga nti omu ku basaabaze be tutwala afunyemu ekya emergency ate nga tulina okugezaako okuba nga tumuwuliriza. Thank you so much. Weebale nnyo ssebo. They call it turtlehead where I come from. Kali yakwata ekkubo n'amuleeta erudda. Yangwa tugende. Mwisaawo n'amuleeta ebbali. Kasi watu n'asigala pembeni. Maama we amubuuza sirapu eriwa yagamba tufudde. Eri mu kabineti weetera okubeera ate kati erudda wa. Maama we buli kimu kyonna yagala kubira ono kubanga ono yamumanyira ennaku. Oli omulala yalabika kibaazo. Talina budde bw'ebyo. Bavaayo. Uwaye kabla aza. Kiki obaddeko mu ntalo? Waapi. Tubeerawo jasi kati kusaaliisa. Yamugamba nze ngenda fuluma myezi mitono kono kale bw'oba ofuluma myezi mitono then that's a date. Ne bamuyisawo ne bamuzza mu baasi. Era bwetyo baasi n'esimbula esobole okweyongerayo. Kino nga bagamba ku ssaawa 5 ku lw'omukaaga. Bakyali mu lugendo bagenda. Thank you so much. Bye. Anti weebale nnyo. Mweraba gwasinga. One day, when you find yourself in trouble, Lunaku lumu it was kind. bw'oneesiikana mu ttagali. Okay. Omuntu mulamu ajja kuyamba nga gwe bw'onnyambye. Ekyo nkusuubiza bwe weesiikana nga mu ttagali. Omuntu mulamu ajja fuba okuyamba nga nze bw'onnyambye. Bajja bayitawo bagenda mpola mpola. Kakendo balina okujja no ku train. Ewasigadde bagenda kulinnya train esobole okugezaako bongerayo. Bagenda otuuka ebbali. There's track trouble, so your train's gonna be delayed 2 hours. Yabagamba nti train egenda kuba etuuka ndowooza mu ssaawa nga 2. Mukakase nti mubeera wembeera singa ate mutagala ejja baleka. Right back here. Bwe tunaaba tubuze ndowooza buli omu ajja kudda wano. Honey, Olina fani. hungry? Oli muyala. I got some time. Yes, ayinza okuba nga muyala naye. And no place nearby. Baakwata ekkubo ne bayitawo basobole okweyongerayo. Oh, God damn it, these hurt. Yesu Kristo zino empingu zitandise okunnuma. Please, I need you to stay closer, okay? Neetaaga lisombeere ku bampa saagala oteguke. Wait, give me a minute, please. Give me. Sooka ompemu eddakiika. Waliwo omuyaye essebo yali abba ensawo ya nakyala n'amufuda. What happened? Ki ekituuseewo? My lady's bag. Anti ono omusiru abadde abba nsawo yo. Thank you. Don't you worry. All right, just stay close. Train Okay? station's right down here, darling. It's a good thing I'm here. Ow! Dekaleka. No, I'm good. It's just Yambuuza kiki kono munnange. All right. Kale. Manyi kye tugenda okukola? Yeah, but you better not make me regret. Ngenda sooka zikugyako ku bigere wabula tondeetera okwejjusa. Kubanga sandyagadde kwejjusa. Nti nedda togenda kwejjusa. N'agimuggyako. Ne sayidi eno gigyeeko. Ne sayidi eno n'agimuggyako. Oh, fantastic. Thank you so much. N'asooka abuukabuukamu awo. Awulira essanyu eritekanika. It's a high tech. That's all I got. Kagendo bagamba ku ssaawa zizino ssaawa ziweze ssaawa emu. Mama. Bajja ne bafuna ebyokulya. Kutuula ebbali. Thank you. Aya. Sooka oluma ekitumbuuwa. Steve. Wow. Ndowooza okiwulira bwe kiwooma ekitumbuuwa. A messy end. Ayagala nofuna wano busangula naye mukono guliko empingu. Call me John. Osobola okumpita Joan? How's it taste? Not bad. Anderson? Anti si bibi biwooma Anderson. Yagaana omuyita by the first name. Bino ebipingu mwana bye wantaddeko bintabudde kati sikitegeera oba nkole ntya.
Started dripping down my sleeves here. ayagala kwerongoosa supu amukulukuseeko Maybe. naye talina ngeri gyasobola kwerongoosa agezaako okulwana nkoze ntya munnange I got 6 months. I'm not going anywhere. mazima gali nti olwedde ndi wano sirina gye ngenda kulaga wandibadde ontaasa lisi n'osumula nenfuna engeri gye ndyamu obulungi tiina omukazi wa kyeyakola n'amusumulula That's right. ayaya wano omuntu kasobole okukulyako obulungi gwe nakwate kubo naziisyawo naziteeka pembeni. Come on, give me the other one. leeta omukono nagwo guleete guli omulala badde amugyeko gumu namuga leeta You're not going anywhere. kirungi kya byonna siina gye ndaga era ndi wano siina gye ngenda kuddukira buli kimu kigenda kugwera wano mugamba kaali Go right back on, okay? Absolutely. Now I can eat like a lady. kati essaawa zino kamala okulya ndowooza ng'omukyala yennyini. Malisa okulya bulungi seba amanyi n'okwekolako naye. When she sees this crap. Lindako maama olabe bwana ndaba nga nfaanana bwe nti. Nga nsibye penso. Mother. She's the reason I ended up like this. Yamugamba mange ensonga lwaki nakomekerera bwe nti okubanga ndi mukomera. Esimu nevuga tayagala gikwata. Yo. Nsobola okitegeera maama okusumbuwa kwe. No. Yamusirika mese namugamba sobola kugarwa nsonga ndi mukola. Really blame your mom, can you? Oh, yes I can. She's a ball buster. Tosobola kera ku makya n'onenya maama okonozo wange munenya. Owange kulaba simu wangu. Talking about. Ndowooza olaba kyenjogerako. Mom. Maama. Come out, okay? Ndi mukola. I'll call you later. Nja kukubira essimu oluvannyuma sooka ondekemu bannange. They were so out of it. She had me stuck in a loony bin. But you were a drug addict, no? Naye ate bagamba nti wali drug addict. Down me. Kituufu maama yeyandetera okubeera drug addict. To work in Ye ne nnyina balabika baalinamu obutakkaanya bw'amaanyi. Era ng'agamba nti ebyokubeera byonna byali byava ku nnyina. Essimu yeevuga okamala onaawulira busungu bwereere. You know, we learned a lot about dysfunction, codependency. Bintu bingi ebyatuukawo. You gotta stand up for yourself. Oteekeddwa okwerwanirira weerwanako. It's important. Okwerwanako sebo nsonga nkulu. N'asooka akwata essimu yayitawo ebbali. Your sister Gwe ensonga enkubiza essimu muganda wo. won't help me. Ono muganda wamusindikidde naye talina kyasobola kunkolera. Mazima tewali kyasobola kunnyamba nakyo. Ali mu kunkooya bukooya. And calm down, all right? Kyengenda okusaba kakkana. I will be home when I am home. Nze nja komawo eka we n'abankomedde we essaawa zino ndi mukola. Nkwegayidde ndeka. Katoka yeekyanga. What'd she say? Agambye ekyoyo. She said, give her regards to the sweetest and best sister she's ever had. Aŋŋambye nti nkulamuse. Gwe sisita wasinga gwe anti lya. Va mu ebyo. Nicely executed, officer. Okikwasaganyiza bulungi nkulaba ofiisa. Koona Feels tunywemu ku lwekyo. Kati nkakasa owulira bulungi. Yeah. Yes, si kati mpulira kubaako byayogedde. Bamaliriza. this is not the last impression I want. Mu butuufu eno si ye last impression gye nandiyagadde ogezaako okuwa mange. Gyatugende nedda. You don't tell me when. Toŋŋamba wabwe nteekeddwa situkira genda. We got plenty of time. Tukyalina akadde kubanga kati train tennaba kujja. Yeah. Hey, what do you say we... Olabye otya singa tuyitirako wali eri mu saaluuni ne basooka batupepettako olabye otya. We don't have that much time. Tetulina kadde ate ka saaluuni. Saaluuni teri wala. Peter? Tusobola okumala eddakiika nga asatu. I was in school and I used to go there all the time. Kasaaluuni nkamanyi kasaaluuni kasomesa banviiri natera ng'ogendayo ebiseera ebisinga. The train's not on schedule. Train teri ku schedule. Let's go do it. This is going to kill my mother. Kino kigenda kutta mangu okundaba nga nfaanana bweti bambi nkwegayiridde. The answer is no. Anderson nkugambye nedda. Ansa yange eri nedda. Kakati yalina kyakola. Yalina okukwata ekkubo n'amwetikka. Ssaawa ziri 2. Bajja erudda mu saaluuni. Nervous back there. You want to cop a squat? Kiki ogenda kubeera mabegaawo ng'oyimire bw'otyo tewandyagadde funa w'otuula.
anti ngenda twalwa nsonga amagulu gatandise okunnumira naye sigamba nti nvuddewo lwakubanga oyogedde. Nayita wafune bw'atuula erudda yajja ebbali aya ono naamutulira n'aseka noseka yeewuunya embeera ze. Officer? Ofisa nkubuzeeyo ekibuuzo. Hey, thank you. Oh, you are so not, I can tell. Agamba abadde amubuuza oba mufumbo. Not now. Si kati. Come on, why not? Look at you. Lwaki nedda sookolayo bw'ofaanana. I'm busy. Anti ndi busy. Work a lot. I take care of my mom. I don't. Ebiseera ebisinga akola nnyo alina okulabirira nnyina. People? Osegera. For Nookie. Yeah. Basooka ne bamupepeta ne bamukolako bulungi bw'atula ku ssaawa alabe. Live with your mother. Unbelievable. Kyewuunyisa okuba ng'okyabira ne maama wo. Yeah, well, she raised me and my sister on. Agamba mama wange yankuza nze ne muganda wange. We're all Kati essaawa zino omukazi wattu ali mu mbeera yeeyeka. Ffe kaba ayina kati bwe tuba tetumufuddeeko ani anaamufaako? Era ffe tulina omufaako. like that. She helps herself out. Ebiseera bisinga yeefaako. I learned in this world, you gotta help yourself because no one else will. Yagamba nze kye nasobola okuyiga mu nsi eno nti oteekeddwa okweyamba kubanga teri asobola kuyamba. Teri aba agenda kuyamba. Kalina essaawa ziwera ssaawa 3. You have gorgeous hair. Oh, you Olina enviiri ensufu okamala ate oba. don't have time to go to the bathroom. Ndowooza kaseera kakozesa ku kinaabiro. Bathroom? Over there. Wawe tusobola okugezaako genda binaabiro birirako ono biri wali eri. Yeah. Just save you the trouble later. That's all all right. I'm talking about. You know what happened. Ne bakwate kubo ne bajja. Oh, I'm sorry. Leka nze nsookayo ne nsooka nekkanyo oba teriyo kiriyo. Of course. Tomala gasatu kagendayo. Make it quick. Kale yangwa tokirwamu yangwa saagala olweyo. Musaba ayingire munda mugambye tolwayo. Kagenda bwe yatuuka munda nga bw'omanyi nti saaluni y'abakyala. Mabega eno waliyo drowa ziringa local rooms. Agenda okuzza amaaso okwekanya bw'ati nga ssebo waliyo nenninnya kugiramu bw'ati eno si saizi yange. Nazzaawo naddamu n'akebera erudda. Tandise okwemakula. Ono ali wano yeebuuza ki ekigenda mu maaso kyava akonkona owaayi. Anti owaayi sooka mpamu eddakiika njagala sooka maliriza bye ndiko. Laba wano waliwo ne make-up. Gudde kasawo ka make-up. Bw'amaliriza n'akwateko bwe n'avaayo. Come, here I come. Anti nze ono nzija. Ready to go? Oli mwetegefu tugende? Someone got a new face. Muntu omu yeekozeeko. Come on. Leka naawe. Train. Jaa tugende gwe. Seba ava kwekuba make-up. Okay, wait. Not to... Lindako sinyabo tekakupakukirija oddukanga agamba nti olina gy'olaga. I'm not going anywhere. Siina gye ndaga. Come on, this is too Okay, much I need fun. you to... if you're going to be Amazing. out of the I'm right restraints, here. I need you to restrain yourself and... Njagala osooke. Training myself. Thank you. Absolutely. Yamugamba njagala osooke. Siagala ogezeeko kola tagali. Well, we better hurry. Twange obudde butuyiseeko. What? Oh, your mom again? Kiki maama wo nateera sirikako. Yogera nnyo. No. Ono si mange. Another hour. Agenda okebera bw'ati nga kiraga nti train ekyabuzayo essaawa. She's dead? Huh? Maybe I can find us another way. Singa nsobola okufuna engeri endala esobola otutula kubanga kati obudde bukeerewa. There is. Juyira ono ayina kwegamba ayina deadline. Ssaawa 3 ze bamuwa zokka. There's a lot of excitement for me today. Essaawa zino mpulira nze nandi mukyamukirivu sibitegeera. Yeah, thank you, baby. We abajje baliko baby. But, Ah, there's a meeting right up here. nze ngamba twandigenze wano wabeerawo meeting z'abantu. Oh, call me right. Kwegamba njagala funa muntu asobola kunzikakanya essaawa eno. We should try it. 10 minutes. Wandibadde ojja meeting eno balina engeri gye boogera ebiseera ebisinga ekikakanya wandigezezaako tofaayo jantugendeyo. Namuyisaawo ne bayingira erudda. Oli abadde anoonya ngeri gy'asobola mutransportingamu ndala kumutuusa wa gye balaga. But then later on at spinning class, I blacked out. Yamuleeta mu meeting z'abano. Yeah, okay. Just think about Ndowooza kati beetegefu kono kakana. Saagala okole ddalu saagala okole ki. bottom. So I know it's only been since yesterday, I think, but taking it one day at a time is really helping. Mukazi wattu agenda maaso n'okunnyonnyola agamba nti ebintu bikwasaganya lisi mu ngeri ebiseera ebisinga bikooya naye
bamusimba obugalo kubanga asobodde okubeera open. Remember, we're all vulnerable to our feelings and our desires. Anti ebiseera ebisinga ffenna tubeera vulnerable eri feelings zaffe ng'ogasseko ne desires. We drive our emotions. Wali wano essimu neevuga. Essimu ye mufukidde essimu. Nateera evuze. Warden, yes. Excuse me. One second. Nsonyiwaamu nnyabo. Yes. Wano ssebo tetukkiriza kukwatirawo masimu. Kageno waliwo akubye essimu. No. Nene akubye essimu ayagala kwogera no n'amubuuze. Nedda tuli wano ku training station just waliwo kererera ye. Gwe nkulaba. Laba nno bali. Yafuluma ebweru. Aya. No, everything is going great. Nedda buli kimu kyonna kitambula bulungi tewali nnyombwa. Kale. Yeah. Would you like to share, young lady? Wandiyagadde ogezaako sharinga naffe baaba. Gotta go with my CO. Nina okwata ekubo ngene nsika ne munnaye. And despite these noble intentions, I was ruining my life. Unaagamba ng'ofudde Arian's oath. ku bikolwa bino bye nali ngenda maaso n'okola kyebika nali neeyonoonera obulamu. Pet owners who were distraught over their sick and injured. Era ng'ebiseera ebisinga abana abakyala abaleetanga ebisolo byabwe bijjanjabwe bo bennyini nabeefuniranga. Kati ono ali katuuti musajja wattu yali sexy addict. Wives and girlfriends and yajja n'atuula erudda. Excuse me, miss. Ngenda kusaba nnyabo. There's no sitting together if you... Anti munaye temukkirizibwa kutuulamu embiriri. Tekikkirizibwa. When you're ready. Wamma bw'onooba oli mwetegefu genda mu maaso. Of animal medicine. But now you are sexually sober. Yamugamba kati sexual oli sober. 3 months. Myezi 3 kati nga sirina kyenkola. Musimba obugalo. Being able to abstain from masturbation. Era ng'osobodde ogezaako ku abstaining okuva eri masturbation. Hands can be our worst enemy sometimes, right? Yeah. Right? Well, yeah. Yes. Well, keep it up. I mean, good work. Yeah, thank you. Great. Thank you. Yabeerangaawo nga Lishi yenyonyogeramu sometimes. But it's not easy, and that is... Bana ekyenjagala ogera bagamba nti ebintu ebimu si byangu kati no waatudde. Ono yatandika omukoonako owaaye. Owaaye. Lust kills love. Bagamba lasi etta omukwano. Would you else like to come up and share? Waliwo yandiyagadde okujja katuuti abeeko byayogera. Kati kino ssebo kyamunyonyogera ne kimwetika. Ne bakwata ekubo ne bajja erudda. How good this feels. Mu butuufu kino nali neerabira n'engeri gye kinyuma. 1 month. 3 months? Yeah, 3 months. Myezi 3 mirambirira. I'm with somebody. Really? Yeah. Myezi 3 miramba. Stop. Uli agamba myezi 3 ne yagamba gomanye ebbanga. Yeah. I'm so ready. You think you can handle me? Oh, this is gonna... Wait, why don't you come to my place? Lwaki tetugenda ewange? Come to my place. Tugende ewange gye kijja okugwera obulungi. Come to my shelter. Yani tugende ewange mu nnyumba yange. Yeah, you wanna come? Oyagala okujja? Let me see what my friend... Kizibu ekiriwo nkyayina kansooke ndabe waali. Ono naamunoonya. Geno maliriza okuva ku ssimu. I'm looking for you everywhere. Gwe mbadde nkunoonya buli wamu wonna. The train station is like 2 minutes from here. You feel better now? I am so much better. Thank you so much. Mbuuza owulira bulungi kono kati mpulira bulungi sirina ttagali. Agudde ettali. Afunyeemu ensimbu ki ekigenda mu maaso bannange. Wait, I'm a doctor. Wait, hold her leg. She's having a seizure. Wait. Is she gonna be okay? Anaabeera okay? Yeah, if you do what I say, yeah. Wait, oh my God, she's swallowing her. Yesu Kristo amira olulimi lwe. Very big tongue. Ono yeefula mu musawo n'ajja asooka amwekebejja. Hold her legs, yeah. Sooka omunyweza amagulu. Kona amagulu ngakutte naawe. Magulu ngakutte. Okay, go.
genda maaso This medicine. ngenda kusaba soko dukolete eddagala lino ku famasi Stay with her. gira munywezi awo tutukkiriza Make sure she isn't. kakasa mbutabaako gy'alaga ne bwe yandiyagadde ogenda tulaba nti alimu ensiimu kati anaavaawo ati agenda osokoleta eddagala eryo Just fine. buli kimu kigenda kubeera fine kumbe badde bayiya nakyala mukazi wattu This is for an emergency. kino kya emergency banaye soko nyambe I need you to hurry. Come on. neetaaga osoko yangwe bami nkwegayiridde Joke? No. What? kuno kusaaga ati nedda Marion, it's warm medicine for a dog. yamugamba ino eddagala lyosaba ssebo lyambwa si ddagala lyasaba lyambwa wamanyira Not you. balabika bamuzanyidde ku mutwe musyega oyo katonda wattu ngene nsooka emulabi yajja tekiba kirungi kwesiga bantu baddayi kyuka ye yabeesije yatuka ebbali nakokona nedda baddaye wulira obusungu omanyi kyegenda okukola kuliko essimu y'omusawo najja agikube genda okuba essimu ng'egenda bugenzi ku voicemail tugenda kusaba oleka message after the back I don't know if you are aware, but you have an escape. simanyi oba okimanyi naye gw'otutta atolose gwe oba toyagala funa buzi wandibadde onzirira bannange kakano obudde bwetolodde essaawa zizo zigenze mu ssaawa 5 ono basookera mu kaloogi Good evening, Dr. Rivera. ogamba ki Dr. Rovera Dennis, anti ogamba ki munnange your old self. genda onyumirwe butereevu yajja paka munda wennyini awo nga tenabagenda ono endagiriro yajja agigoberera kubanga kapapula yaliko tuke bali nakonkona Listen, I know you're in there. Open up. nkimanyi oli munda eyo wandibadde oggulawo oba toyagala funa buzibu Are you in there? gyoli ye simanyi gyali Anderson wandibadde oggulawo oba toyagala funa tagali gulawo zibadde ziri busa agenda okuzza amaaso nkuyambe ki Hi. Ah, No. Who are you? gwani I'm Michael Evans. I'm the building manager. nze nze maneja w'ekizimbe Empty. ekyo ekintu kyokokona wakalu Yeah. That Hey. moved out a few months ago. omusawo yali abeeramu yava myezi mitono egyetolodde I have no clue. yadda wakono simanyi Tell you though, you're not the first woman to wabula sigwe mukyala asoose okujja n'okokona ku lujja abakyala bangi bajja ne bakonkonako Marion, huh? kazambi yennyini yesu kristu katonda wattu I'm being nosy. Just do me a favor. You can stand in front of that doorway as long as you can. Maybe he'll come out. yamugamba nnyinza okuba nga nze nkuyingiridde mu nsonga ze osobola okubeerawo n'okonkona paka tomanyi ayinza okuvaayo oluggi gasiya Movies. kwate kubona atula ebbali kakali no bimubijjidde You better beware. I will find you. ne bw'onoobeerawo ngenda kuzuula ngenda kufuna olabika osaaga essimu nevuga Mama. maama we yakubye Oh no. nedda Now. ate batule teweddeeko Hey. owayi Sir? sebo sokolindeko ono yeetisse nakyasiba amulese matwale ge anti kigenda kugona amaze emyaka ono abadde amaze emyezi kubanga alwanisa bulwadde bw'alina engeri gy'abadde mu kkomero okumala ebbanga loba nalina engeri gy'amutunuulira amubaza yabbye ssebo n'engoye z'omu saaluuni laba ekiri wano Dreamt I'd get so lucky as to play footsie. The sexaholic veterinarian. It's not the only thing I play. si kyekintu kyokka kyempulaninga n'asooka amugirayo Nice. waawo Mr. Evans? sebo Miss Evans Come in. yingira Hey. ogamba kiggwe Can I help you? nkuyambe mu ki olina kiwetaga nkuyambemu Stevens, Nicole. kyenjagala kikimu kyokka My phone. njagala osooka onyambe ku ssimu yange weddeko batule Ooh. kyokka ate njagala gikyajinga About to walk out the door. Okay. You know, it's kind of
It's kind of urgent. Kino kiri agent. Oli musirikale? Corrections officer? Ndi corrections officer. Civic duty. Anti munayibera civic duty yange okuba nga nkuyamba. Kati wowe ina kyoyagala nkuyambe muthe tuwali tagalu jangu tufune engeri gyesobola okutaasa. Kyajingirawo. Nasyako kyaja. Were you here on the case? Chicho ino musango ogoba. Tracking a prisoner. Waliwo musibe gwe tracking. That I lost. Yadduse. It's a long story. Biwanfu munayi tosobola bitegeera. Would you like a cup of coffee? Wandiyagadde fune akakopo ka chai. Sibola kufuna akakopo ka chai ne tutuleba tugera maaso okudiscussinga nga bwe twogera ensonga. Labana ekiri ewaabano. Tugambye ekiri ewaabano. Ha. Beegwako nga bonna balalu basibwa kamala. Magujja eraba. Kagendo nga bagamba ku ssaawa ziweze ssaawa emu. I'd like to. Yeah? I'd like you I would yes, love. sure. Great. I would love to. I mean, under different circumstances, it would be great. Okay. Musawo baba sobola okugezaako okwansiganya amanamba. Just in case munayi tomanya. So, but Okay. I come to the city. Naye ntera okujjajjako nsobola okujja mu kibuga ebisebo bisinga mpitirayitirayo. This is my card. No ye kaadi yange. We're on there. Kuliko n'enamba yange y'essimu. Right. So then I have, then we can call each other. Kati tusobola okugezaako kubanga twekubira ne tuwuliziganya. Okay. Kale munnange. Masooka kasaamu enamba agifunye. We should do this some other time. We should get together. Ndowooza kino tujja kuddamu tukikolemu olulala kwegamba tufunamu akade ne tusika ne twogerezeganya ne tunyumyamu. I'm gonna. Okay. Nyino genda munayiko nera buterevu okiraba. Yes. All right. Kale munnange. I Enamba yo ngifunye kono buterevu enamba yange ogifunye. Nja kuba kunyigirako. Alinga kifule enkwana ye eringa ya kifule. Koye tewali tabo ojja kunyigirako. Kekeno yalina okwanguyirira. Ono naavaayo haki bamukoze. Essanyu lyalina muganda wange kumbe. Anderson. Stevens. Ogamba ki Stevens? Gwe. I'm taking you upstate. Gwe bituuse kati nkutwala. And you're going to be there for a long time. Ate ogenda kumalayo ebbanga gye nkutwala. To the vet was worth it. Kansu ekyokoze kibadde wathe. Kuwona era ddala kibadde wathe. Gumanye ebbanga lye mbadde mmaze. Go. Tugende. Yitawo tugende yanguwa. Bye, Dennis. Weeraba gwe. Goodbye, Dennis. Weeraba Dennis Shamba. If we hurry, we can catch up. Twangwe kono biveeko ebyokwangwa tondagira tongamba kyakkola. I mean, I am getting on a train, but you were going back upstate where you. Yamugamba tugenda ku train waba ogenda kuddamu back up state. Mother, what do you? Kati ate maama wange. Yeah. What about you? Kati ate gwe nze biki. Do you want to make Gordon look? Tetugaanyi wandiyagadde wadde ne alabike bubi nti teyasobola gezaako tuukiriza ddyo ngende nnyangu. I'm in your custody. Tolaba kati essaawa zo ndi mu kastode osobola okunvuga nentwala nengenda siekana mange then tumanyi tukwatekuwe ntukomawo ne bakungiriza nti oli wakabi. Osegeera seba nsonga lwaki weekooya. Sirika toyogera. Siri kyekimu ekyo kizibu ky'olina oyogera nnyo. Ngezaako kunnyonnyola tonyinyonnyola bireke. Kagenda obudde bwetolodde essaawa zino ziri ssaawa 3. Do you mind taking your leg on? Ngenda kusaba ekigere kyo kijjewaawo kiteeke ebbali lwaki okiteeka ku nsawo yange wamma kwata tiikeeti. Thank you. Weebalamma. Shut up. Sirika. Bakwatekuwa ne bajja nga basembere ludda waliwo kaabu. Ne batuuka kuwa kaabu ne bakoona. Nogezaako bavuga asobola okubongerayo. Nabagambye kakwata mpola tusobola okugezaako kategera okanyonnyoka. Bajja mu kaseera kano. This is where you grew up? Ekisegeeza eno gye wakulira ye? Wano sewe yakulira kiba kisegeeza ati nnyina alina ssente. Kubanga amaka galinga lubiri lulamba. Nnyina ayinza okuba alina kaseeta akawera. Era bwetyo kaabu yajja ne paakinga erudda. Yalina osooka ofuna engeri gye yeekolako. Just give me a second, all right? You're ringing in 54321 or I do. 5. Haven't you had a good time today? I've had a great 4. time today. Tofunye kaseera kasoofu kubanga nze kkono biveeko ebyo. Bulemu okuyingira ng'obudde bukyali gw'ogenda okijjamu omuseera.
Guarantee you that's about to end. You look good. Olabika bulungi. Ekyo gwe ky'oba omanya tolabika bubi. Waliwo na mukadde yagulawo agenda okuzaama yaseka n'okuseka. Abadde tamusuubira ono omuyaaye. Look at you. Laba ofaanana bannange. Goodness. Wow. Let me look at you. That is Nicole or Paula. It's Officer Stevens, if you don't mind. Anti nze Officer Stevens bw'oba tofudde eri oba ompita. It's so good to see you. Kirungi okubanga ozze, kirungi okubanga munnange. Give me the right. Leeta okugulu kwo okwa ddyo. Njagala sooka mujjako mpingu. Another one. Yep. Leeta ne kuli. Do you have to do this in here? Oteekeddwa genda maaso nekikolera kino wano. It's here, ma'am. Yes, maama, kyenteekeddwa okukola. Yep, I do. Kale, Come on. gira ne kuno kuleete. Bamugambye nnyina ali waggulu agenda musisikana. N'akwata ekkubo kwe kujja nga awalampa mpolampola. Linnya amadaala. Ngeri yakimpowooze. Baabo. Mother? Mother? I'm here. Maama nzuno nzize. Figures. You didn't really want to see me, did you? Sikiwa nti obadde oyagala okundaba maama. For the lovely holiday. Oh my God, you're still with me. Ye ne maama we nno tebakwatagana. Hello. Hello. It's Joan. Nze Joani. Muwalawo. Muwala wange. You are? Yes, I'm glad you came. Ndi musanyufu okubanga ozze. Kuona oli musanyufu, kuona era butereevu. Hello, Mother. Maama. I need you to sign some papers. Yamugamba. Sign what papers? Waliwo empapula zenjagala osseeko omukono. Some money. Empapula ezo zikwatagana ku byansimbi. Back in your will. Not the will. It's an agreement. What kind of an agreement? Empapula zaagenda okussaako omukono mu ndagaano. Kuno ndagaano nabaki gy'oyogerako. Any way that pleases you. Agamba kigenda kuba kikuyamba mu ngeri yonna gy'olaba ekusanyusa. Oh, what's the catch? Kiki ekigenda mu maaso sikitegeera. From my... Waliwo endagaano gy'alina okussaako emikono kuliko ensimbi z'agenda omuwa. Asaasanye nga bw'ayagala n'amubuuza. Kino kiri ku ki? I get out in 6 months. I'm going to find... N'amugamba nti kikusayiningisa endagaano eyo siyagala oddemu kusisikana muwala wo. Oba omwana wo. N'amugamba tekisoboka lwa nsonga ngenda fuluma myezi 6. Njagala kulaba mwana wange. Woman, I don't want you to disrupt her life. Omwana yazimba obulamu bwe. Era ng'essaawa zino buli kimu kyonna abadde akitambuza bulungi. Sandiyagadde oyingirire obulamu bwe. Ever see her? Siyagala oddemu musisikana, siyagala oddemu mulaba. Kyenjagala okole. $100,000 a year. Bagenda kuba bakusasula emitwalo 10 omwaka. But as a state executor, I will stop the checks the minute I find out. Era nga buli mwezi bagenda kuba bamusasulako ez'enjawulo. Naye kati nga nze singa ogenda n'osisikana omwana we kiba kitegeeza sigenda kuwa wadde olw'ataano. Joe. Gwe. You're a 50-something year... Olina emyaka 50 kati. No skills. Oli convict. Wandibadde olowooza ku sikiru ki z'olina ekigenda okuyamba. Okujjako okubeera omubbi obubbi. Kwata sete gyekuteereddewo gy'atandika obulamu obujja. The adoption papers say... N'asooka amubuuza kati omwana mwamugamba kikunze. Childbirth. Anti adoption papers zigamba nti wali omuzaala n'ofa. Ddala mu butuufu ekyo kyali kyetaagisa. Yassaako omukono n'abalekera ebintu byabwe. Najja akwate kuba asobole okweyongerayo. Sebe empapula za sayinize talina kusemberera muwala we. Era bagenda musasula emitwalo 10 egya $. Sente nyingi. Era bw'aba avudde mu kkomera lisa asobola okubaako n'entandikwa. Kubaako kyakola mu ngeri emu oba endala. Yajja mu kaseera kadoke Gidi. Kyava atuuka erudda. Lily Benson.
yamubuuza erinnya ly'omwana wange yaniko nayitibwa Lily Benson lyerinnya lye. Ono yamubbirako n'amugamba ayitibwa Lily Benson muwalawo. Kageno saawa zino saawa 6 naku lwa Sande saawa 6 n'eddakiika 15. Anderson, you okay? Anderson, oli bulungi? Eh? You wanted to keep the baby? I don't know what I wanted. Obadde oyagala osigaza omwana kono nabadde simanyi ki kyenjagala. Choice. Yabadde nga talina na kyakusalawo. Now all these years later, she wants to pay me off tonight. Emyaka gino gyonna kati ayagala kunsasula nga nsasula bw'ati oyo mukyala. Simanyi na kumanya ate oba. She thinks I'm dead. Mwana wange gyali esaawa zino alowooza nti ndi mufu. It's not right. Si kituufu kino ke bakola. No, it isn't. Namugamba era ddala mutuufu kyoyogedde kitu si kituufu. Tubayinza keera ku makya ne bagamba nti tolina lukisa kusisikana mwana wo wadde okwogeramuko naye. Era bamugambye singa agezaako n'akola ekyobusibe ekyo sente tekigenda mumusasulwa. Bagenda musasula $10,000 omwaka naye nga tebamusasula buli mwezi. So kati singa akola ensobi n'agenda sisikana omwana we tebagenda muwadde $5,000. Era nga mama bamugambye nti ekyakumpisijja nga njaga tukole endagaano eno. Guredo oyina ebizibu by'osyagala ogeze kuyingira mulamu bwa mwana olwedde kati obutambula obulungi. Mulamu bwa mwala obutambula bulungi. Katonda yabaako byagenda maaso n'okkebera mpola mpola. Era n'abaako byafuna. Kaseera kizula nti ono yeebase n'akwata ekkubo n'asituka n'ajja erudda. Bano ab'ewaka yaganye okuddamu okwata. Your car's ready now. Emmotoka yo bamaze ogirongoosa kati. Eryoke. Your license and your credit card. Yeah. Okay. Anti obadde okeerabidde kano. Yakuba otulo. Genda okuzza amaaso okulengera nga nakyataliiwo. Kwate kubo n'asika ebintu bya nakyala. Yagala kufuna ngeri gy'asobola kwesuba kale era ayagala kudduka. N'asooka yeeteteekanye wajje yeesumulule. Mariza okwesumulula. Hey, hi. Ogamba ki munnange? Spot of car trouble this morning. Omanyi nafunyemu obuzibu mmotoka yange ku makya g'olwaliro. Trouble you for a lift? Kati mbadde ngenda kusaba onnyamba oba osobola okuntwalako. Eno si yabasaabaza onoosonyiwa. Singa munayi wafu wabaawo obuzibu kiba kitegeeza. Talina na ngeri gy'asobola claiminga insurance. But it's been a totally hectic morning, and if you would kindly see your way to giving me a ride, I'd be willing to give you a blowjob. Hop on board. Fantastic, awesome. Aba ayagala okgenda. You.
You are going away for a long time. Put him behind your back. Have to have that little ride another time, huh? That's it, up. All right, up. Siba bulungi akapinga ombwa gwe tugende. Yeah, everything's cool. Bwatu yamuyisawo n'amuteeka ebbali mu ggaali. Bajja nga basembera mpola mpola. You know I'm gonna report you for this, right? It's gonna mean years. What are you thinking? Kiki olowooza? Thinking. Ndowooza ki? Assholes don't think. Anti abasiru nga ffe tetulowooza. It's all right. You had 6 months left, and now? Yamugamba kituufu bw'ogamba nti oli musiru. Olina emyezi 6 gisigaddeyo kyokka ate n'oyagala otawanyike. You know what? Omanyi ki? You are the most exhausting, self-destructive person I have ever met. Yamugamba gwe muntu asingira ddala okooya ku nsi ya Katonda gwe nali ndabye. Abali wano essimu ye neevuga. Najja asooka afune wa parking agikwate. Yesu Kristo tufudde bannange. Kati maama ogenda mugamba maama ntono nkyali mukola. Hello? Yeah, it is. Eh. Yeah, okay. Kale. I was your mother's lawyer. Oyabadde lawyer wa maama wo? Passed. Agambye nti maama wo afudde. Maze n'akutuka. Finally maama amaze n'akutuka. Ompulidde? Loud and clear. Anti loud and clear. Get me back to my cell. Ebituuse kwate kuba nvugo nzeeyo mu kkomera lyange. Gladly. Ekyo kyo ngenda kikola gladly. Kyusa emmotoka najja amuvuge. Oh yeah, I'm great. Oli bulungi kono ya ate nkugamba ekindyoke. Kazi watu nga ali mu ggaali. Naku gy'alina ku mutima. Tukeesera nnyina afudde ekyo kati bakwatagana. Bamumye n'okulaba omwana we ne bw'anaaba avudde mu kkomera. Baabo. Do you need me to pull over, Anderson? Oyagala nsooka embeeko we parking Anderson. Better. Ne bw'ono parking agulooza kigenda kujjawo ennaku gye nnina. Tekigenda. Bajja. Bajja basembera. Kali yasooka n'abaako gy'amuvuga n'amuleeta. Kazi watu agenda okuba ng'agiraagira bw'ati okudda engulu. Agenda okuzza amaaso yasooka n'abuuza tuli ludda wa? We're at the home of Lily Benson. Tuli maka ga Lily Benson. Muwala we. Ekiki zuku kavaayo. Wait a minute, where are you going? Soko leka atolaga wa. Katonda wange. Yayitawo najja ebbali ajja musikane. Sinaba kusaba kondeete wano. Get up. Situka. What are you trying to pull? Kiki ky'oyagala okukola? Minutes, okay? Olina eddakiika 15. Thinking about doing anything, I want you to... Togezaako n'okola ekyobutumbaavu njagala ogende oyimire wensobola okulabira. I can't You do wanted to this. see your daughter. Yeah. Oyagala okulaba muwala wo si bwe kiriko kituufu njagala okumulaba naye. I think now's the time.
nze ndowooza kano ke kaseera kati kwate kubo gende munda. Go on. Genda. Go on. Genda, lwaki oli wano sikatira, genda. Koye kale. Nakwate kubo n'ayitawo. Tukebali n'akugana atya n'okutya. Hi. Ziba teziri busaawo neyaggulawo n'amugamba gye bali. I'm looking for Lily. Anti noonya Lily Benson. Can I help you? Yenze, olina ky'oyagala nkuyambeyo nakyo. I knew her mother. Maama we nali mumanyi. Her birth mother? Ngamba birth mother we. My birth mother. Oh. Maama we yali amuzaala. You knew that. Yeah, my parents told me when I was 12. Anti bambulya nga nnina emyaka 12. Mbu yafa amuzaala. Sure. Woba gye katasobola tegeera tunayimidde mu maaso gaako yennyina wako akazaala bambi. Excuse me, but why did you come here? Lwaki oze? She would have wanted me to. Yandiyagadde nzije. Would you like to step inside? Wandiyagadde okuyingira munda. Kono ye tewali tabu, nyingire. Kiriya genda. Nono yamukkiriza. Kirija akwate ku bayingire munda bawaye. You know her? Wammanyi otya? We were best friends. Twali banywanyi nfanfwe mu bisya biri ebikadde. I just found out about you. Just lwakubanga gwe nakutegeddeko butegeezi recently. Child? Yeah. Yali yanzaala nze zekako nera bwe kiri. Brad's helping a friend with an audition. Yajja. Wano nga wabalagavu. Teri kiruma nti tosobola nakweyanjula mugamba nti waayi. Nze maama wakuzaala. Does Johnny, he's 7. Hey, honey. Nyina omwana wange alina emyaka 7. Mazima alina n'omuzzukulu. You work? Kati okola sole ki? I'm a graphic designer. Ndi graphic designer. House. Pozi ng'ogasseko n'okutonaatona amaka, mayumba. Hey. Wow. I need to drink some coffee or juice. Ndowooza nkufunire ku kyokunywa kakaawa kyonna kyonna ekiyinza. Kono kijja kubeera fantastic, tewali tabu. Mufune kyonna kyanaaba mufulidde ekyokunywa. Najja mukazi watu bambi. Tuli kiriya anti tuli good to go, no problem. Ndabira wano buli kimu kitambula bulungi. Yajja. Hello, boy. Ogamba otya omuto? What are you doing? Okola ki? Coloring a truck. Ooh, a truck. Badde alina byagenda maaso n'okwasaganyaawo mpola. Muleetera n'amusimba ku kyokunywa. This lady's watching me color a truck. Anti ono omukyala agenda maaso n'okunekanya nga nsiiga. He loves his truck. Emotoka yagyagala. See that? Nkiraba. Muzzukulu we. How do you think my mother would feel about being a grandmother? Yamubuuza olowooza mama wange yandiwulidde atya okubeera jjajja. Shock. I know she'd dig it. Nkakasa yandibadde mu kutya. If I could talk to my mother, Singa mbadde nsobola okwogera ne mmange. I'd tell her that Nandimugambye. I didn't care what she did in the past. Nze sandifuddeyo ku biki bye yakolanga mu biseera ebikadde. Kageno omwana alinga abadde akimanyi. Welcome to visit any time. Asobola okujja n'atukyalira akaseera konna. I gotta get going. Naye nnyina ogenda omwana alabika amutegedde. Maybe another time. Okay. Kale. Omwana amutegedde nti ono ye nnyina. Yitawo n'atuula eddala. Maama. Musibula. Naye ng'omwana ategedde ono ye nnyina. Yawulira essanyu. Kyamukoleta tasobola nakikkiriza ate oba.
Get the other one too. Bajja basobole okweyongerayo baddeyo. Naye ng'abuuzaayo kati agenda fuluma ng'alina ne siti kati atoledi n'omwana amulabye ate munaye banaamugaana. Mwana bw'anaaba ayagala okulaba nnyina banaamugaana. Tebasobola. Nga bagamba ssaawa 0 ziri ssaawa 3:45. All right, lift up. Kale. Debali. Bali batuuse kukomera. What in the hell is going on? Ki ekigenda I was maaso? going straight to voicemail and I hear you rented a car that's not in the budget. Please. Essimu ssebo nawulira warranties emmotoka. Very good explanation. Oh, she got Nina okunnyonnyola okulungi. says, please tell me your goddamn explanation. Mbuli ogenda kunnyonnyola ki? Home this morning. What, with the prisoner? With the train. Bafunyeemu obuzibu ne train. There was a 3-hour delay, and I didn't want to risk Yakereeyemu essaawa 3 ne saagala gezaako kubanga my phone. There was, ono naabulaba alimba. but I'm resolving them. Warden, if I might have permission to speak. Nyina olukisa ogenda maaso n'okwogera. Well, I would just like to say that in spite of all the unbelievable travel snap Ng'ovuddemu naye ku ntambula gye tubaddemu etasobola kukkirizika ebizibu bye tuyiseemu. single-minded determination. Ono omukazi ali kwegamba single-minded determined Her gratitude. officer. Era wandibadde omusiima busiimira ndi okuddawo otandika omuboggolera kubanga kyakoze abasinga tebasobola. Stevens, You did good. mulimu ogutambuza. You to come in and fill out some paperwork for a full-time position. Njagala ojja ogezeeko firinga paperwork ogenda fula full-time position. All right, I gotta get down to the jackknife. Ngenda ku jackknife. So, ladies, Kale. good evening. Ndowooza akaseera ke kuweera ababosi. Wow. Amulimbidde. Did me right in there. Badde simanyi nti osobola n'okulimba. Apology. Kyeyamugamba. You do. Several. Baabano. I think it's best if we forget about this weekend. Nze ngamba kijja kuba singa businga twerabira weekend ya. Wulira. Anti ye Officer Stevens. Yamuggulira akwate ku bayingiri. John. Weeraba gwe Joan. Leero lwasose okumuyita erinnya lye erisooka. Kazi watu yajja asobole okweyongerayo. Yes, kabeera ka simple drama naye. Wabayo abantu ababa balina life weight. Nga bambi baba beetaaga liso ogezaako okumanya nti bintu nga bino gye biri bitambula mu bulamu obwa bulijjo. Don't know where my pills are. You know, anytime Simanyi wa makerenda gange gye gali maama. in the strategic Ono naali wano anoonya bintu bya maama tamanyi wa gye biri. You got something to say to me, sis? Mulina kye mwagala okuŋŋamba? I do. Yes, nnyina. Where the hell have you been? Kati gw'obadde wa? Ass off. Where else, Brandy? Mbadde ngenze kukola kati olowooza mbadde ndazeewa. My own family. Nyina famire yange. How dare you run off and leave me holding Odduka otya n'ondeka mbere ne maama? Any of those things, particularly in that order? I would, okay? But how am I supposed to get those things if all I do is work and take care of moms? Yamugamba singa nabadde nsobola ogezaako kipinga ebintu ebyo oda nandibadde nkikola. Nika nandibikoze ntya nga nteekeddwa okukola ng'ogasseeko n'okuba nga ndabirira maama. Oh, see? Olaba? See? Okay. Kale. From now on, I'm gonna get my fair share. Okuva kati. About with moms with you, but not instead of you. Yagamba tugenda kuba tugezaako okwasaganya maama. My life, and if you don't... Sigenda kubanga mukwasaganya nze katugenda kuba tumukwasaganya be ffenna. Nange ssebo nnyina obulamu bwange obw'okutambuza. Okay? Owulira kyeggambye? Mom, sit down. Maama tuula wansi amma. I will help out. Ngenda kuyamba mu ngeri yonna esoboka. Wabula ndi mukyala mukulu. Naawe osobola okweyamba. My life for myself. Nange nnyina obulamu obwange bwenteekeddwa okwefaako. That was easier than I thought it was. Kiryokeko nate kyo nga kyanguye. Kirungi. I can't believe she ate my cake. Ona bali wane simu nevuga evugira katofaalido. Mama simu evuga. Hello. Oli yatandika kuwaana. Esimu naakubye rongo namba. Yes, here? Ma. Mama. What? Why are you on my phone? Lwaki okutta essimu yange? Mama leka essimu yange naawe. Because
It was under my butt. Essimu ebadde wansi wa katofaali kange ngeri mu kunnyonnyogera nga neebuuza essimu lwaki ennyonnyogera kati nange mbadde mwadde mwagala nkole ki? I ate the cake. Mama. I like that phone feeling though. Mu butuufu essimu engeri gy'ebadde egira katofaali ennyumidde. So she is currently walking. No. Truman, taking off her uniform. Essaawa zino ndi wano eno ngenda kuggyako yunifoomu yange. Hot bubble bath. So Neetaaga nsooke nkuba ekibaafu. looking like a criminal now. Baabado. You ready for me to kick your ass and check this? You want to try Candyland? Did your hair? Yeah, like... Tuwadde eri omusibe ennaku zino siba akadaga. Essaawa 36 ze baamuwaddeko ebweru oba ze baamuwa ebweru. Mukazi watuzaala Isufu nnyo Kamala bambi. Kwate kubo najja nga asembera kwe kweyongera butereevu. Ne Kabaka n'asembuka n'alaba akaddamu sigala ng'otudde. Mukama abankumire mweraba.